Alhamdulillah binasta'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumwebaza Sheikh Ayala. Allah yani. Allah subhanahu wa ta'ala yatweyanjulira. Nchafa cha Musa alayhi salatu wassalam. Nagamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yenze Allah tewali asinzibwa mu butuufu okujjako nze munsinze era muyimirizeewo esswala olw'okunzijukira. Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi w'ebitonde byonna, yasinga amatendo amajjuvu agatali mu bukendeevu. Ng'era suratul Fatiha bwetunnyonnyola Allah agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, amatendo gonna ga Allah omulezi w'ebitonde. Ar-Rahman Ar-Rahim, omusaasize ennyo ow'ekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala maliki yawmiddin, ye kabaka w'olunaku olw'enkomerero, olunaku olusembayo. Era Allah gwe tulina okusaba okubeera nti atuteeka ku kkubo eggolokofu, kkubo ly'abannabbi n'abaajulira mu kkubo lye, n'abali aboogera mazima n'abalongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa nga bwe tuba tumusinza tetulina kintu kyonna kye tumugattako. Tetukkirizibwa kusinza kirala kitali Allah, tetukkirizibwa kwesinza. Abantu abamu beesinza nga ye asinza ye muli kyawulira nekyawulira kyayagala. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi, ayina obusaasizi obusukka ku busaasizi bwe tuyinza okusuubira, obusaasizi obutalina minzaani mu ndaba yaffe ne mu ntegeera yaffe ey'abantu, wabula obusaasizi nga bujja mu kitiibwa kye n'obwa Allah bwe. Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi, yagabiridde ensi eno era yagabirira ebitonde bye byonna. Wama min dabbatin fil ard, tewaliwo kintu kyonna kitambula ku nsi nga bw'omazeyo nti illa ala Allahi rizquha, kujjako nga kirina risiki yakyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga, yayina amawanika agasinga. Allah subhanahu wa ta'ala ye mumanyi era omukenkufu. Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi eyatonda ebyo bye tumanyi, bye tulabako, bye twali tuwulidde. Era Allah subhanahu wa ta'ala atonda nga bw'atugamba mu Qur'an nti wa yakhluqu ma la ta'lamun, atonda n'ebyo bye tutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ye ntandikwa era Allah ye nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala yakyasinza okubeera nti musonyi eri abaddu be, ne bwe tubanga tujeemedde Allah subhanahu wa ta'ala olujeema lw'omusajja akyasinza okumujeemera, Allah talina kyakenderako. Ne bwe tubanga tumugondedde olugondera olw'omusajja akyasinza okumugondera, olugondera lw'abannabbi, Allah talina kintu kyonna kyeyongerako. Nga twatandise kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala lisobola tetuyinza kumalayo. Kakati njagadde nkubuuze, Allah gwe twogerako y'omu ne gwe bayita Katonda? Kubanga waliwo bannaffe abatali basiraamu balina empita n'amannya ge bakozesa. Kati gwe boogerako y'oyo era gwe basinza? Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekibuuzo akiddamu mu Qur'an n'atugamba nti wala in sa'altahum, obanga obabuuzizza man khalaqa as-samawati wal ard, ani yatonda eggulu n'ensi, la yaqulunna Allah, bajja kugamba nti Allah ye yagitonda. Tuyina we twegattira n'Abayudaaya n'Abanasara mu kye tuyita tawhidu rububiya, mu kwawula Allah olw'ekitiibwa ky'obwakatonda n'olw'ekitiibwa ky'obulezi nti mulezi, awo we twegattira, n'ekyobugabirizi. Bonna bakikkaanyako nti Allah ye mulezi waffe era yatugabirira era yatonyesa enkuba, wabula ne twawukana mu kumusinza era nga we wali ekinyusaawo. Kati ate wano ekigambo Allah we kiyingirirawo, wali waliwo ekigambo Rabb, omulezi.
kyetujamu rububiya tawhidi eyo ey'obulezi okwawula Allah ntumwawulira ku bulezi then netugenda ku uluhiya okusinza awo wetwawukanira nti tumusinza nga bw'ayagala asinzibwe tetumusinza nga bwe twagala tumusinze. Ntegedde bwe nti tukkaanya nti atonyesa enkuba si balongo si bajjajja ye Allah twawukanira kakati ate obimikisinzeyo muko manyi lwaki mbijje mbyoyogedde ekituufu ne kati waliwo bamushirikin ne ba ahlul kitab bamushirikin be bantu abasinza amasanamu abasinza emiti abasinza amayinja abasinza byonna ebisigadde ebitali Allah wabula nga tebalina kitabo kyonna kye bagoberera mu bitabe byave wa Allah era ng'ebitabe okubeera specific ye Bible ne Tawrat kuba Tawrat yegobererwa abayudaaya bagamba nti bagobera Musa alayhi salatu wassalam yadde nga bagoberera version ya Tawrat eri munharif enkyuse kyekimu ne kuba Kristaayo tukkiriza nti version ya Bible gye bagoberera nayo nkyuse wabula bayina aspect ey'okubeera nti bayinamu wahi obubaka okuva ewa Allah yadde nga bwakola ki bwakyusibwa. Kati tulina enjawulo wakati w'abamushirikin ne ba ahlul kitab wabula bonna bagwa mu kkowa lyerimu nti bonna balimbisa obusiraamu okitegeera yadde ng'ennimbisa ne degree kwe balimbisiza obusiraamu teyenkanankana kalekaleko omuntu akkiririza mu Katonda okitegeera n'agoberera enkola ey'ekiyudaaya oba ey'ekinasara asingako omuntu omushirika asinza lubaale oba asinza amayinja oba asinza ekintu ekirala ekitali Allah naye ng'era bonna bagwa mu kiyitibwa nti bonna bakafiiri abakafiiri be baliwa ekigambo bukafiiri oba al-kafir kiva mu kigambo al-kufur al-kufur kitegeeza al-i'raadu omuntu okubeera ku opposition oba omuntu okubeera nti ali kyennyume kya kintu okuwakana okuwakanya walmailu n'omuntu okuva ku mugendo era bwe tubayita abakafiiri tekibeera kivumo nga bwe kitegeerwa wano mu Buganda bayinza okuyomba okitegeera tubabuulira kye bali era naffe by their definition okitegeera naffe tuli bakafiiri ekitegeeza bwe mugamba nti oli mukafiiri naye asobola okuŋŋaana naawe oli mukafiiri oba tuli ku opposite direction naawe tokkiririzamu ekitakola kyakkiririzaamu and that's okay tekiina buzibu kyekinfuula nti nze ndi musiraamu gwe toli muki toli musiraamu naawe kyoli nange si kiri nga kitegeeza ne baganda bafaawo ekigambo obukafiiri tulina bannyonnyola kinnyonnyola tekitegeeza so kibayita naam bwekibayita kiyinza okuleeta obuzibu era Allah mu suratul Bayina mwatugambye nti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab walmushrikin yagamba nti abakafiiri abava ku mugendo abali ekyennyume ky'obusiraamu abawakanya obusiraamu min ahli alkitab bannannyini kitabo abayudaaya ne ba Christian wal mushrikin ne ba mushrikin bansinza amasanamu bansinza lubaale bansinza ki bonna bawakanya yadde nga levo z'okuwakanya kwabwe zisiŋŋana. Omushirik atakkiririza mu kitabo kyonna kyassibwa ate yali ku levo ndala nnyo era levo eyo mbi nnyo. Alhamdulillah. Kakati ekibuuzo kyenjagadde nkubuuze nti basinza Katonda y'omu nga oba basinza Allah gwotunnyonnyodde oba bali ku kirala. Kyenjagadde nkubuuze kubanga mulimu ebigambo ebitambula nti n'ekijja kitya okubanga tulina sitaani y'omu nga twawula bakatonda. Okiwulirangako kijja zikkaanya sitaani aliyo kati kijja kitya okuba abakatonda baawukana. Kyenjagadde nnyo okubuuza kitegerekeke bulungi. Bakatonda tebaawukana wabula entegeera yaffe eya Katonda yeyawukana wabula entegeera entuufu eya Katonda y'entegeera ey'obusiraamu.
olw'ensonga nti al islaamu huwa al asl obusiraamu yensibuko ye ddiini eyatandika okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam ne bannabbi bonna Ibrahima alayhi salatu wassalam Musa alayhi salatu wassalam ne Isa alayhi salatu wassalam ng'obusiraamu kitegeeza ki al istislam okwewaayo total submission okwewaayo eri Allah nti obuwangazi bwo bwonna n'engeri gy'ogenda okukolamu ebintu byo ne famire yo n'empangala yo ne ssente zo byonna wabikwasa Allah omulezi w'ebitonde kakati nga kitegeeza nti obusiraamu ye asulu entegeera ya Katonda entuufu yentegeera y'obusiraamu bwe tuggulawo omulyango buli omu ategeere Katonda nga bw'ayagala amadiini tuyinza okufuna n'agasukkawo mu nsi okitegeera ekintu ekyo ng'oli agamba nti nno nze Katonda mutegeera bwe nti wabula kino kye njagala okwogera ku kibuuzo kyo nti amazima tubeera naga mulundi gumu so si buli omu kubeera na version mundaba ye nedda nti nze version yange y'amazima yeeno okutegeera nti obusiraamu yeddiini yokka kiringa bw'olaba nti the sky is blue okitegeera nti sky ya kala ya blue tosobola gamba nti okusinziira ku mazima gange nze ninayo kala endala okitegeera ekintu ekyo nga kitegeeza amazima g'obusiraamu agave wa Allah nga bw'atugamba mu Quran it's an absolute truth mazima agatakubaganyizibwako birowoozo mazima nga ffenna kitukwatirako wamu era nga kitukakatako okubeera nti tukkiriza obusiraamu buli muntu yenna atakkiriza obusiraamu bwetubadde twogera ku Allah tetwakyogeddeko nti Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna anaalimbisa message ye ate muhitirivu bwakubonereza yensonga eyo ekitegeeza version zezaawukana naye nga Allah aliyomu Allah aliyomu obumu si bangi nti bali awo kyalo nedda era bwekyo bwe tulina okumutegeera even by logic Allah alina kubeera omu by logic Allah alina kubeera omu okusalawo obusabuzi decision okitegeera singa bakatonda bali basukkamu omu ng'omu ayagala omuntu afe omulala ayagala asigalewo okitegeera ekiddako lutalo omulala ayagala nkuba omulala ayagala akasana kagira kakola ki kaaka okitegeera ekintu ekyo nga kitegeeza wandibaddewo obutakkaanya bungi that means even by logic Katonda alina kubeera atya alina kubeera omu era kyova olaba ffe tugamba nti qul huwa Allahu ahad Allah ali omu wabula ekigambo ahad kitegeeza obwomu obutalina kintu kyonna kibufaanana obwomu nga bweyawulidde ye yekka Allahu samad Allah ali self sufficient Allah talina muntu gwe yeesigamako oba kitonde kye yeesigamako Allah talina kintu kyonna kimufaanana Allah teyeetaaga buyambi ffe abeetaaga obuyambi gyali lam yalid Allah tazaala walam yulad obutazaala kitegeeza bugumba nedda obutazaala kitegeeza kubeera nti mu kitiibwa kye ekimugwana takola bikolwa bya bitonde procreation okuzaala kwa bitonde Allah atonda butonzi kitegerekese malayo esuula lam yalid tazaala walam yulad era teyazaalibwa walam yakun lahu kufuwan ahad era talina kintu kyonna kye tumugattako oba kimufaanana mu bwa Allah bwe okitegeera bwekyo bwe tutegeera Allah subhanahu wa ta'ala era buli w'omutegeera bw'otyo oba oggyeewo confusion n'ebibuuzo bingi omuntu by'ayinza okwebuuza ng'ate agenze ku nzikiriza y'abannaffe bali abalala okitegeera bwe tugamba nti ali omu mu basatu okitegeera ekintu ekyo confusion nene ebibuuzo bibeera bingi answer oluusi ze bawa zitera kubeera logical oluusi logic gyaleesi nga teri consistent wabula ffe tukyogera omulundi gumu nti Allah ali omu that's why obusiraamu tebuli complicated obusiraamu ddiini nyangu yakutegeera naddala mu kubeera nti tutegeera Katonda yani kakati mu bigambo byebaga ffe tuli bitonde bye era nsuubira ebitonde birina mandate ffe tulina Allah byatubanja wano briefly oyo Allah gwe tutegedde nti gwe tulina ensonga zaffe zonna gwe tulina zoolekeza tulina kukola ki
Ekisookera ddala nga sinaba kiddamu mutonzi waffe yasalawo eyo kituufu kyekisookera ddala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atwagaza ki ffe ng'abantu? Atwagaza ki? Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu buvunaanyizibwa ki eri Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam yakyogerako mu hadithi ya Abi Huraira n'agamba nti obuvunaanyizibwa bw'abantu eri Allah kubeera nti tumusinza ne tutamugattako kintu kyonna. Awo wasinga okubeera ekinyusi era wasinga okubeera awakulu.